ensonga tukyogerako ssaawa zino. Naye Junior nga yabatabukidde. Yagambye munno era abatalina mulamwa bwe bagenze ku zaawaadi. Junior asirwalire muli taddamu kwasamira ku bantu. Omanyi ba Junior taddamu kwasamira ku bantu. Bali bakoze kintu kya. Yagambye munno bonna bagenze balabe mulamwa. Siina olunaku lwenkeera n'envuluga kintu gwe kyeweekoledde nga kiba kike bandowoozayo. Buli muntu alina endowooza embulamu. Okola endowooza yaffe tugigoberera bagigoberera batagigoberera bakole ki? Bagireke. Buli bafuna abantu abasukka era nze nja kwebaza Shalom nti nga tonnaba kukola ku sso tomanya bafaanyi. Tomanya. Yes. Ssaawa zino muganda waffe bwe yakoze esso yategedde bafaanyi we bakola ki? We bali. Meza nkaaga yafunye 52. Kintu kyabaddeyo ke. Tegera. Ndowooza abadde aliko mukwenkana mboozi waffe twalina emmeeza 10. Yali tali kumpi kwenkana. Aba tuli mu haafu. Ne mu haafu teyatutuuse naye yakoze. Kati eyo ndowooza esaanye omuntu anafuya ndowooza ya muntu. Nogwe tonnakola omanyi bwe yakumanya nti nno toli w'amaanyi. Kolayo sso. Yamulemeddemu. Kolayo sso. Ne bafaani be bonna n'abatwaliramu abo abatalina mulamwa be babaddeyo weda ndaba buli omu ali awo ng'omulamwa tomanya nti kati gwe tolina mulamwa siina mulamwa embazi mukateera mulamwa. Bamayiko bonna tebalina mulamwa. Can I see you tonight? Mwana yawangudde award yakubye Bana Boy Cindy mu Africa legendary artist. Yagiwangudde. Yabaya abana nyimba zasinze owuliriza mu period gy'obaddewo. Yakubye Diamond Platnumz nakuba Bana Boy yabadde mu category ngeri mu basajja bokka n'agitwala so yagireese nenga kiri kitya tanise watanise dda mukama wange naye nga kiri kitya tuli bulungi. It's a Monday tuli ku The Truth Media go subscribe follow. It's a Monday tubaga buli Monday tubaako n'ebintu ebibadde mu week ebitonotono ebibadde bitambula bye mulabye namwe omubeera n'ogamba by the way ekyo nakirabye naye kiriwo ekyo mwana tusonyiwa nayo background eri busy anti holiday tuli ku climax. Amannya Diaspora Lugembe Duncan buza ku bantu tubawule ne climax we tuli ne holiday package ogibawe nga bwetambula holiday package ku climax. Manager Masi nteeraako wano holiday package ngenda kubanji bawa nga manager Masawo nga manager Masi mazo nteerako nenga njaba buuzaako tuli kafa kalungi akafa matendo bakayita climax bw'owulira akayiseemu manya nti abaana bali mu holiday. Ate tulina obibalaga. Ono tekifo kyolekamu omwana n'oba ogenda ku mulimu n'omulekawo n'omala omulekawo ne bamukuuma bulungi ng'ali mu kuzannya bw'alya bw'anywa waliwo lose game ng'agendako ne mu game just omukwasa management wano n'obagamba omwana agira anyumirwa ate era bw'afunamu obudde akwebakamu bamulesa n'akafalisa tubaako we tumuwummuza obusikirize bungi wano n'awummulamu abantu wali safe bayonjo sinimpulu y'abakulu ogiraba eri bize ate kati amanye y'abataata ekyo ki ne bwoba mukazi nga yagendako mu bwenzi mu byonna noba mukazi ng'oyagala kugenda siba nviiri n'ogamba omwana kamumulekewa oba mukazi nga yagendako mu bwenzi ng'ogenda siba nviiri osobola okuvaako n'omwana n'omutulekera wano n'ogendako mu bwenzi n'otalwayo nnyo kale n'okomawo bya neetambula bulungi. Ekyabadde Dubai wakirabye? Kyabadde Dubai anti munikiri wagundi olwava wano okugulawo ennyumba yasibira Dubai. Amasanyu gajja mutta yasibira Dubai n'agenda naye byanayo Dubai babirekedde bulamu kuba nemulaba nga happiness gy'alina ng'oyinza okugamba Dubai esinga Bungereza. Waliwo yampeereza obufaananyi obwo n'aŋŋamba nebyo mutugamba ku musajja nedda si bituufu era namugabe bugambi ki kyotegeeza ekisooka happiness agyagala nnyo ng'omuntu obulamu bwe butambula. Ekyokubiri ebirala neŋŋamba leeta oyina eddoboozi lye wansindika ebirala onoobyogera neŋŋamba eddoboozi olyera eddoboozi lye wansindikira tolina novida
Olere rozere wasindikira. Mpozi lero. Yali liva mu balabi ate yali. Abalabi batwalira mu wana bitategeera. We nakoma otegeera. Ngamba ate abalabi bakakuyiga tulemesa kuwana bantu. So abantu baffe tulina obbawana. Nawantu bayasirira ngana namwe mutijja nnyo. Mbutekigwa nga bwe tukyogera. Ye oli kyekimumalira. Kye nabagambye nawe. Oli kyekimumalira. So naye ng'embeera bweri ffe tujja babuuzaako tubaga nti mwebale nnyo mu weekend tugitambudde buli kimu tukirabye. Genda munyeyo gye twogere tugikomezza. Mboozi saagala mpalana ku kyalo. N'ekirala nki kye nagamba tuba tuyisizzaamu omuntu eggaali otuzuka mirundi egyo ebiri kiba kiwedde ne munaabisindika mutya awo navuddewo twavuddewo mubisindike mbirabeko bulabi kumala okusindikira message naye bakusindikira ebbaawo nga tamalaayo wallahi oba gwe kenyini daasi odde ku muno okalakate omwana asindike mukazi wo bagambe kale abadde avuma bawamu bavuma otya ngulaba mukazi wo nga teyo twavuddeyo bali tubaagaliza bulamu bulungi Dubai yagenze nange yekka nimbadde ngambe tubiveeko kwononooza tuyinza otankuula ebitakwatagana tuyinza okugenda mu bitali byaffe tubireke tubiveeko ate tubiviireko ddala anyway weekend kulikayo mu weekend nagivuddemu weekend waliwa weekend nabadde mu bifo bingi weekend nagenzeeko wa Happy Power gwandese obadde mulwadde ina musenyiga kisaa kutambuza nga mulwadde kale nagenzeeko wa Happy Power ntuva ku saa 10 naye nga mangi mu kifo kimu amatako mangi mu kifo kimu mabina mangi mu kifo kimu wano tuli banaye munasonyiwa naye naliko Happy Power ku Friday yokera ku sitting room Happy Power Friday kwata tuba mu bucket night kati wemba ndi mu matindi muno nga mpulira matindi njikoyemu ngenda wine nchiringamu ne ba Afi ebunga kombozi ne gondi yaliwo Jasmine Jasmine naye ku comedy store yali yeyo ku Rockstar tunali naye so ekifo sekane ne kafoka toneka encha Rockstar peranyizo kubeera ne Jasmine regular wakawe ogenze kuwumulamu no nayita bijja ngenda okukola nja kuwerekera lwaki mba mpumula watali wange tekina buzibu kigambo osaze kinene kati weekend nengendako ewa Shalom awo tugenda kujjawo weekend naliko Climax manyi Sunday Climax enyumira nnyo abeereko ko live band nakusanza zaliwo zi Friday nali wa Saturday nembeera wa Shalom ku Sunday wotosobola kunzija ku Climax mba mu live band kati nze Friday Saturday ndotandika Saturday nagende wa Joshua Baraka bona bamwetolodde bakyali bange naye kenyini kyali wange so nalina okubeera ate era nali invited by one of the media agents kati nengendayoko nenvaayo then nezija wa Shalom nempitirayo noze entambula yange bweto bwe yali nembeera ku kitimba nga ndaba ebigenda mu maaso awo basigadde nga ebintu ebitambula ku kitimba awo saavaawo nnyo kitimba naye nali mu bifo bibiri ebyo byokka ate munywa sabbuuni era weekend Arsenal yakoze amaliri bozi oli wa Man U naye kyanyumiddemu okutwaliza awamu speed ebadde nnene naye speed yakendeddemu anyway kale tutandikira wa Shalom kasokere wa Joshua Baraka I'm going to congratulate Joshua Baraka the milestone gye yatuuseeko yafulumya album lunaku lwakuna album nagifulumya ku lwokuna yagenza okukola concert ku lunaku olw'omukaaga n'ennyimba zonna abana bazirina nekituwa ekyokuyiga gavumenti soke tugireke abayimbi musoke mulwane bannayuganda abagula music ku kimba kwebali kola music omulungi muteeke ku gundi entuufu abamugula weebali abaana bazze ate n'abajja mu bivvulu okusinzira ku music gy'oba omutadde weebali okitegeera kyatuwaddemuko ekyokulowooza nabadde olwo Guy Farouk gwe yayinterview nze bamuyita Kaggwa wa Monitor mulungi nnyo mu arts
naline Isaac naye ne tusooka tutulamu awo basatu shonga yakaggwa ne tusooka tu discussing ono zokumalira dakiika nga 2 nga tutunuulira buli kimu nga bwe kibadde. We were surprised nti kuba nakola interview ya Joshua Baraka lunaku lwali lwakubiri nangamba mbuno ensonga lwaki teyasubmitinga mu Grammys yali amaliriza album ye kati album yawedde agenda kola concert au ataking break bwava mu break then omwaka ogujja agenda kusubmitinga muki ate nga perfect guni gye tulinawo nga yo omuntu ne mulaba ng'alina kolabo ne Munji gye mbadde siwulirangako naye nga abaana bagimanyi alina kolabo ne Epas eyo nagiwulirako ku album ya Epas yabaddoke alina kolabo ne Big Trill abona ba Big Trill Epas ba Munji bategeera akatiba ka music we kali worldwide nti ne wawasi bannayuganda bamuwuliriza ebweru tulina bannayuganda bangi abamanyi music owo waali ate n'okusinzira abaana be nalabye wali music waffe abaana bamwagala ffe tutamuteeka watuufu buli kaseera ne tulowooza radio tv ne batakukuba ku radio n'okuba enduulu nga gwawoka w'obalidde YouTube radio tv ate nga music alina wala walina okubeera. Nze njasooka congratulating muganda waffe Joshua Baraka mugambe Kong's brother. Joshua Baraka alina management ennungi gyatambula nayo. They fight bagezaako okutambuza ekintu nga bwe kino kulasi ate bamanya engeri gy'olina otargetingamu business ya music. Business ya music si kubanga ojja kuyimba mu bbaala okufuna ssente mu nsawo. Yes. Bamanya nti business ya music ngazi akateeka music ngazi naye jase ffe n'abayimbi baffe obwongo bukyali wamu naffe bannamawulire tukoze kinene nnyo obuta opening up eri bintu bino obuta opening up mu bannamawulire kibakakata keresi business yamu bobe nnyini abayimbi be balina okubikula amaaso ne bagamba dasi musooke mujje mutuyambeko mu kino baba bafuna ssente bakuyita kate wakigo babikula amaaso ate bo bennyini nga bamanyi kyoffe ekyokukola balina kuyita nga bula Joshua bakuyise ne bagamba jangu tukole kino. Yes. Naye ffe bannamawulire otulanga bwemage ffenaffe tulina ebizibu byaffe bikola ki ebitumala ate nze lwaki nkutemera ekkubo gy'ogenda okunona ssente nga bw'ofunayo ssente ogenda kumpa kale bana buli kaseera ndaba nnyo Lady Pazzo ng'akaaba CBS tebakuba nnyimba zange ayimba nnyimba ki ezigenda ku CBS kati bawulize radio ewuliza Ssaabasajja nga kuliko enkubi bawulize radio ewuliza Ssaabasajja nga kuliko ekibogina simanyi wambogina ekibogina ennyimba za Lady Pazzo zinatambulira ku ssimu kati yalina okukola kiri bagundi tebakola ki. Yes. Joshua Baraka kibakola nti Joshua Baraka ssaawa zino tebakyali mu nsindikagano za nkuba ku radio nkuba ku CBS nkuba ku Dembe olima liba lusaze ne lujja ne mu lukuba well and good naye bwe luba terusaze erijja li mu mutivu nalaba ku bivulu bya Joshua Baraka Sweden yakuba London n'akuba Sweden kati agenda Nigeria naye bamuteddeyo concert this week kati mu mbeera eyo nti ye alwana nojja noonyayo muyimbi mpojja kunoonya Joshua Baraka amubuuza atadda mumuwalana agenda kudda kukunagamba abo baluzungu totubuulira naye ng'olina omumubuuza tukoze tutya nova mu mina ebyekiso bye mulimu Joshua Baraka nti bw'atayimba za campaign tagenda kulya yali abinyeze nako ndeka kye nkugamba kati Joshua Baraka yategeera akatale akatufu okukola ki wekali n'amanya nsina kulwana n'Abannayuganda kugenda kuyimba Masaka mu biveera nze kanoonye tageti yange audience naye agambe nabo bamuyita agenda takinaako buzibu no ngambye nti okulwana nabo kwe kugamba nti ndi mbalala ate ono antegeseeko sho yes nemwetekako sho olunaku lumu kati ye ekintu kyali mu tageti yagimanya wali tageti nti wotuna audience ya Joshua Baraka yabadde mu show ye be babaana ate ng'agenda kukula nabo bagenda okukula nabo abo abaana be bakyalina ssente ku ssimu oba muzeeyi baaba bawa kaadi credit card nga tekuli babawa zikaadi nga kuliko ssente nga tebena kyazikozesa ng'okuwagira obuwagizi Joshua Baraka nagwo oluyimba lwe oba $5 talina kyakola ki avaako ba $10 kati ye tageti Joshua Baraka gyakola ki be baana abakyagala amasappe be baana abakyagala ne zi showbiz nze mwandabye nabadde wa Joshua Baraka omumanyi yakuba akayimba kali era bw'onootunuulira ennyo gy'alaba nti ebifaananyi byabadde bingi mu bwana bwekubya
okusindikira munne waabwo abazungu zinabadde n'abazungu babadde nga 8 nti abazungu bw'omanyi kyebayita omuzungu ng'awuliza olimba wa Joshua Baraka abalinayo banna abalajja obuzigula bawere abantu 5 naye abantu balime okwebrandinga abatuufu balina okukola abaana abakuba music tubalina nti abayimbi bawa n'ekyokubi tebateekamu mu sound tebagala teekamu kati wotunuulira Joshua Baraka basawundi gundi bakolako nabo wotunuulira wenkubalira sente za Jo 5 wakati Jo 5 yatugamba J5 yamwagala ng'omuntu namugamba gwe sound onja mukoleranga kwa half price ogimanyi milioni 2 ezawa ze 10,500 okitegedde namugamba nti gwe nja kukolera kwa half price naye nazipambana n'amanya ati nja kufunamu of course another Afro Nation ow'omwaka guno last year mu Uganda gwe batwala ne this year bamubukirize gwe batwala luli batwalanga Kenzo ne kati takyalina we bamutwala takyagenda kati mukyo kyembadde nkugamba ki Joshua Baraka yategeera music we wamutwala ne wakoma mu kumutwala ne wakoma saawa zino akola nnyo music omulemeza walina okukola ekyalima Kenzo yagezaako manti naye kyamulema olwa nsonga nti yatuuka n'apondoka n'avaamu amaanyi nti kasaawa zino Kenzo oli Joshua Baraka gyagenda Kenzo yagendanga naye ndowooza Kenzo yakola nnyo showbiz okusinga hard work nti ono omwana ne bwagenze ne wali we bamuwaanidde nnyo tasizza mukono ayongedde kukola kati alina akantu ke yakoze ku stage n'atulaga nti alina wayagala okubeera ojjukira nti nno gundi abantu bamuboyikotinze olw'okugamba omukazi nti yeebase kati yamumwokinze ng'ali ku stage kati eba international dis nti ne bali we bakalaba baba bagenda muddiza already erinnya lye balitambula yagamba is there one sleeping in my show naga anyone joking okitegeera nti bali we bakalaba bagenda kugamba kati we bamuddiza olwedde erinnya lye balikolaki libalyeyongerayo yes kati nali Joshua Baraka yategedde music nti music olina mutunda Uganda oba mu bbaala ku bbaala wabula olina mutunda ku ssimu yo jjukira essimu yafuuka buli kimu ntegeera kati saawa zino Joshua Baraka abalala abayimbi bandibadde bamugulako mukwano oba mufuula ekyo kyebaagala okuba nga bakola ki bafuuka ntegeera music akyalimu ssente naye gwe omutwe gwo gugamba ki omutwe gwo kyegugamba kyolina otambulirako kati ogwa Joshua Baraka gwawukana kugwa mu ono nvuga omulamu ta Ankoloni era yayimbye Ankoloni era yaze n'ayimba ne Ankoloni producer yes wa bebe naye kati mulaba nnyo ku gundi ku TCM Studios Ankoloni yo naye mumweyo kadde kituufu naye yatandika otegeera walina oteeka music era Ankoloni naye mu bbanga tono ojja mulaba naye otambula naye ne Joshua Baraka era bakwatagana bali bati era ogenda balaba nga ne bamanaja ba Ankoloni bakutte ekkubo lyerimu naera Joshua Baraka nga batambula kugamba ekiseera music industry tulina abantu abo abavuganya n'abebweru nabala abajja kujja after okukiraba tuyinza ofunako abawerako naye ate kyandibadde kirungi nti waliwo wano betulina right now abaliwo nga music abasobola obikola naye nga ndowooza bo bali expired sinakuba expired oba bo bali expired wakola wakiwa naye bali expired showbiz baagala wewaka ndowooza kati Ankoloni ne Joshua Baraka nze bentunoodde nga bagenda okubanga bali competition za international kulikaye Washalom natuuka leetiko nga mbe wa Joshua Baraka nasanga award bamaze ogituwa nga mugikimyeyo kyagacagayo atugenda mutuukako yafunye ebizibu nno naye gundi show yagenda etya kyaga yatuwa omusajja yakedde kolima Sunday Nation akolimira Amini yamugamba okola kino amusubiza milioni 10 yamukwera amasimu yagaana omukwata anti yakuba abantu beerabira ekintu kimu omuntu bagamba lwakuba abantu bamanyi bagagga omuntu omugagga bagamba ngenda kukolera show ngenda kuwa milioni 10 oladde gwe bwe wali otandika show oyo tewamukubira amangu gikwasi agamba yamugamba ate era Amini yali awaddeko ku Shalom milioni 2 ebyaddala amalema kati wano bwaba mu milioni 10 ziyamugambye ate yazimuwa Amini yazimuwa
oyinza mukola kati Amini abadde mu America soko lino bane banyi yamusuubiza tamuwangayo yadde yamuwa $2,000,000 gundi yazeeko nambemu yazimira bwe nabeera nambemu ajja kumbuulira ajja kumbuulira yamuwa $2,000,000 oba kyoyogedde kituufu nambemu yazireeta naye Amini nze Amini yali ansuubizaako okumpa ssimu nemukubira ndakolaki natakwata nali ngenda mumalayo mmoto nemukubira ntakwata nemuvaako newayitawo wiiki ejo nankubira nangamba oliwa nze ndi Makindye ndi wano sooka ose dakiika 10 otuukawo nemugamba ye n'omukubira yankubira namukubira wiiki namba nga takwata nga ne bulutika ntekako newayitawo wiiki ngemu n'ekitundu nankubira nadanka ne oliwa nga ndi Makindye nakozesa dakiika 10 ojowa onsange ebuziga naye nemmotoka nagipaakinga ku kkubo eninya boda nemutwako nangamba nansonyi onkubidde wali yonna mbadde mune meeting ez'okumukumu naye sente zo zinakusuubiza ziriwa nange no yansuubizako sente n'atampa naye era sinamusanga naye ate we nali njogera naye ku ssimu naye nali twogerera ku ssimu ya mulala gwe nali awo nangamba ne bamugamba nange wendi awo nanyumyamu nange eddakiika nezaawera almost 1 hour tumala okumira ngamba naye kankuwe ekyemisana nampa $40 kyamisana neŋŋamba why ate nalya kya wiiki anti kati yalowooza padde kya aliso mu mbeera y'abagagga nga bwetambula bw'oba tomufunye muleke ojja musanga mukonereeko odi yali akuwaddeyoko obuuza luli bwe yakuwa oli omukoledde tewali nakati ejja kukuwa kyo yagenze etya kyo yatambudde bulungi twagibaddemu nja kwebaza abateesiteesi bafunyemu akafansonyi emboozi mukati ne bagiwa kabadde kafansonyi ne bagiwa award ya Pan of the Year kale kafansonyi ate wekabiri akafansonyi toyinza nti pano yaffe yabadde pano y'omwaka n'obulwa pulezidenta waayo gwewayowadde awaadi emu kati yaba pano ya mwaka eti tewali panelist n'omu gwe bawadde kati ate sobola kuba pano ya mwaka era eyinza okuba nga awaadi teyabadde yaffe kale kafansonyi awaadi eyinza okuba yabadde ya Sunday Nation ne bagicanolinga ne bagamba kijja kulabika bulala kubanga bwogamba nti Pan of the Year at least kubeerako omuntu akoze kubaako omuntu oyo kyansanyusiza nti ffenna bwe twabadde mboozi mukati nomination ezo zabadde okusinga namba emu yabaddemu at least bamuwaddeyo naye namba emu abamuwangudde nfola nga ntambi yamuwangudde emirundi 3 nono omuvubuka Mustafa naye nawangulwa namba emu yikyongosese ati ndokanyinze Mustafa namba emu neewuunya yakateguli mbanje ewuunya kategole ati mbanje ewuunya mbandabanga etakwatagana ate so bozi award fellows abatuuse nebaga award katubawe basobole okubanga nabo balinawo bacompetitor bagambye nti award zabaddemu bacompetitor naye sabaga competitor twadde nomination ndoza mu award nnyo mbuzi mukati nga mbuzi mukati nga yona nga bweri ng'ogyeko namba emu twabaddemu netwalayo emu naye kino kye bakoze kyabadde kitufusaidi njo bennyini badde balina okwesiima tolina muntu munajja basiima kuba YouTube oba ozitambula oba oziraba zibulamu awaadi ezaddala era mukaba batuwadde obulamu nja kukolayo ku awaadi za YouTube nga si nnene nga ntono kajja naye nga ziri ku mazima nga kajja kuba nakapata era tujja nasaba kabeere wano of course wano nga awaadi ezo tuziteekemu n'abakugu lwaki jaziweza ddala zijja kwongeramu abantu okukola ennyo batandika okutuwa content ayidde ng'oli afayo naga nkole ennyo mbeere mu awaadi y'omwaka guno jjukira buli bwe tuba nga tulina awaadi ze tutambuza abantu ne baba oli wapositinga n'agamba mu awaadi mulimu gundi ne gundi ne gundi n'abakebeera bakeba naga bano be baani kitegeeza naffe kinenge kitwongerako nti awaadi z'aba Shalom tezabadde fair
ono gwe banominatinze gwe nalabyeko Beka bangambye yakatandika okukola naye taweza na weeks 2. Ago kyova manya embeera awadi zabadde zakuwa be bakola nabo buli gwe bakola naye abadde alina ofuna ku awadi awadi okutwaliza wamu twafunye omukisa nti zabadde zafulumyeko bweru abantu bafulumyeko ndowooza bweru naye nabo tobala nti bafulumye bweru kuba bakola nabo ani Kapo akola nabo Abdulmulasi yawangudde yaki sibijuke okay banzi yagimanyeyo okay kati bw'otunuulira awadi zabadde zitambulira muki so zafulumyeko ebweru waku mbozi mukati wokka naye abasigadde wakolako naffe tutenyonyako naawe tubeera ffenna mu bbaala otuyita n'otuwa kantu obadde oyina awadi atafunye awadi Saimo lwaki Kawalata lwaki bamumye simanyi naye ata Saimo simulaba akola ne gundi atera okukolayo nabo naye ndowooza akola ne bale ne simulaba na Shalom kale so awadi zabadde eza ani atuwaayo akantu ekitegeera naye nga kirungi gye bali nti kyabadde kyabwe era nga bakikoze ensonga ekityogerako saawa zino naye Junior nga yabatabukidde mbuti yagambye munno era abatalina mulamwa bwe bagenze ku zaawadi Junior asirwalire muli taddamu kwasamira ku bantu omanyi ba Junior taddamu kwasamira ku bantu bali bakoze kintu kyabwe yagambye munno bonna bagenze balabye mulamwa siina olunaku lwenkeera nenvuluga kintu gwe kyeweekoledde nga kiba kikye bandowoozayo buli muntu alina endowooza embulamu okola endowooza yaffe tugigoberera bagigoberera batagigoberera bakole bagireke buli bafuna abantu abasuka era nze nja kwebaza Shalom nti nga tonnaba kukola ku so tomanya tomanya yes saawa zino muganda waffe bwe yakoze so yategedde bafaana we yakola ki webali meza nkaaga yafunye 52 kintu kyabaddeyo ke tegeera ndowooza abadde aliko mukwenkana mboozi waffe twalina emmeeza 10 yali taliko mukwenkana tuli mu haafu ne mu haafu yatuuse naye yakoze kati eyo ndowooza esaanye omuntu anafuya ndowooza yamuntu nogwe tonakolayo omanyi nga yakumanya nti toli w'amaanyi kolayo sho yamulemeddemu kolayo sho ne bafaani be bonna n'abatwaliramu abo abatalina mulamwa be babaddeyo weda ndaba buli omu ali awo ng'omulamwa nemanya nti kati gwe tolina mulamwa siina mulamwa embazi mukateera mulamwa bamayiko bonna tebalina mulamwa bani nalabye Mickey Wine bonna tebalina mulamwa baleseeyo omulamwa omu Johnny gwe baleseeyo naye nze mu njogero ennyangu ngenda kigamba bayasi nti endowooza y'omuntu togifula nga kyakuzanyisa oba endowooza y'omuntu olowooza nga nti otegeera nnyo okusinga abantu 10 buli lwolibeera mu bantu 10 ng'olowooza gw'osinga otegeera manya oli musiru kati so nze nja kulesera ba Shalom kye baakoze kyo balina okukola embeera nga byatambudde eyo bwe yabadde alina okutambula awadi nga bwe bazeewadde bwe zityo bwe badde baagala zikola ki oziga beera saagala muntu akeera ku makya agambe nti awadi z'aba Shalom ABC ziri awadi z'aba Shalom era bw'oba owandiika ekiwago awadi z'aba Shalom si awadi z'aba YouTube z'aba Shalom singa zabadde awadi z'aba YouTube bano batugamba YouTube gundi natafuna ne gundi ye emmere yabadde etya awo mu kugaba zaawadi emmere yabadde etya mbeera ffe twatuuse ntugimanya ntuseka busisi ate lwaki ogamba tuse mugimanyi nga Kasuku alina awadi 18 namulabeko nga tusana namwe mukiyitiriza nedda nagamba naye nedda tususseemu nga ntambi alina awadi 6 Mayanja yani Shambi Mayanja alina awadi 4 Shalom alina awadi 45 yennyini yewadde awadi akoze nnyo so kati mu mbeera eyo kiri kyabadde yabadde entertainment okwongereza ku bintu atugenza okulaba so nakyo kyatunyumidde kyekyokulaba nti buli omu bafunye awadi zaabwe ne bazeegabira sakozi esamula yekweba mu nominating so ate nga kyano yenna ekola bagirabirako musuubira okuba mu baproducer teyabaddemu naye abo bamanyi na producing embozi mukati kale tebakoze research wogamba mbuno pan of the year
agiproduce kaitegeza akola omulimu gw'amaanyi ekya producer abadde alina okukitwala actually n'okukitwala nga sina kuba mu kukitwala bano ogiwadde ogambe yesiga madam Inobam atwaleyo kaawani naye so era nsinzira gundi ne bambi namukuba oluseke kani Kasuku n'akwokya ekyetaano kyakuluma mitwalo 5 mpa ku ssente azaggwako olwo omanyi Kasuku yatwokya emitwalo siziraba nandi zikulaze ennaku neekuluma bulungi yabawa mbatutuuka nebulyo nagamba lwaki tosoose nosibala n'ogenda ku mobile money yabawa nina gwe nawulira ng'ayogera yatuwa ekyataano bambi era mbagamba ekintu kimu era Kasuku waba alinamu tagira alina tabbu mu byanfuna era mbagamba ekintu kimu ennaku z'omwezi 13 tugenda ku luseke nyamunyamu tulina emmeezi kati guno omwaka Kasuku n'akamuwa ndooza diiru 3 ezitaka wansi w'akakadde ekitono nyonyi n'akamuwa ndooza yali ya mitwalo 8 tulina oluseke tugenda tumuwagire yatugambye agenda tulinawo emmeeza naye mbagamba ekintu kimu 13 Desemba luseke nyamunyamu ku Yaya siina walawo ngenda kubeera ngenda bako luseke nyamunyamu nange Desemba mujje tuwagire Kasuku mujje tunyumirwe luli nanyumirwa naye ono mujje tunyumirwe naye nkoyogera n'abantu ng'okyanyuma n'agamba tuddeyo ani yagamba nindeeseeko ng'obagamba mulinye boda era kati oluseke nyamunyamu neze bwe tugende ngenda naawe gwe Maroko wano ngamba tugende agwe ntambula naawe naye nze ebyamuzeeyi mawa ebyokubeera nabagaa tugende nedda sigenda bikola okyanyumira bakyaliwo mbutwana tugende ng'omusimba ekidango omugamba linnya boda yamuleese mba nze yamuleese naye maama nze yamuzaala erewe nja kugamba nti kongs muganda waffe Shalom Sunday Nation Kasuku live ne bagiyita big show big size show gikola ne mwana mulenzi wamuyita MC Mayor big size show ya waliwo big and small yeya Kasuku ne gundi ne Mayor ne Zubeda eri big size show yeya gundi Mayor ne Kasuku okay badde sijimanyi bagiyita so mbagamba ekintu ekyo kiddamu 13 Desemba we tugenda okubeera ku Yaya ndowooza tubuzayo wiiki emu yokka eno oluvaako naye eri eddako bwe tuba tulaga anyway awo wenyini tugende ddala ku gundi weekend eno yabaddemu abaana abakaalidde Chaga amaleba wa awaadi ne bamucapa nga ddeeka ssaawa 9 ogw'ekiro yacapibwa yali ava wa gundi wa Shalom kubigere simanyi bwaba bamutwala ku Malcolm bwe ntebeero district ali atuuse mu bitundu byeno naye abantu booli nabo Chaga si batuufu buli dakiika 2 baba muyira walagi mu kacupa Chaga ekizibu kyalina anywa nnyo n'abantu baali nabo kyokubiri ne baali nabo banywa nnyo nze mumanyidde mu kirabu kati namulaba ku Lusinzi abantu bonna mu kubanga banywa nnyo ekyamazima tebayinza kuba na mulamu yanyumiza emboozi ng'ekwasa ennaku nja kufuna lunaku lulamba tulwaluyemyemu so Chaga ayinza okuba yakubwa naye nga ayinza nokuba teyakubwa kati ebintu byali bibiri abaali ba reporting tebatubulya kituufu bagamba yatomeddwa bagamba yakubiddwa kati nsaategera kituufu kikyaliwo ayinza okuba yatomerwa oluvannyuma lw'okutamiira ennyo ne bamutomera kuba teri muntu ayinza kuba Chaga mukubya Chaga mbu bano abamutegeka ekivvulu bamuli bubi osobola kuba Chaga yaba ategeka ekivvulu ebaali mu nsobi era oyo mvuluko baye Michael Bano olina okwetereeza mu bintu byakola Chaga gyakola Chaga otereezeemu erinnya lya Chaga lyalekanga weno n'erinnya lya Chaga ate nga ssente oziridde nase otereezeemu tugenda kuda n'ekitwa kya Chaga eyo mu maaso awo atuma anoonyereza ebigikwatako bulungi kuba Chaga yatuwako bitono ate yali atamiddemu naye katugenda munoonya nga mulamu atuwe ku ssole yaki oba tumufuneko tutuleko naye ku pano agitunyumize tugenda okukola wiiki ejja ku Mande tuganda ya Chaga tutuleko naye ku pano atunyumize emboozi eyo bwe yali naye nga nze nga mbalabika yagwa bwe bamutomera ng'anywaddemu nze kanyini twakokana naye nga ndaba anywedde yali anywedde era muli okumpi mukendeeze buli dakiika 2 kumuyiiramu akagundi olutuuka bamuyiramu paka olutuuka wano kanadaggwamu ng'amukonako Chaga
ng'amuyiramu natuuka ne ntemya ku muvuka ne mugamba omusajja oyagala w'amazzi bakendeezeemu kyakakendeeza ku byokunywa kubanga olwedde omanye embeera sinungi financially ate ebyokunywa bitambula nnyo ne finance kituufu kendeeza ku byokunywa olw'obulamu ate anywa plain kulw'obulamu bwo okwetaaga ye tumwetaaga bambi naye Michael Bana please bambi sometimes omuntu genera omuntu gw'ofunirako ekyo kakyagala era asobola okwetuga era mutenda obugumu andi ba Michael Bana tebakyafa omuntu oba ofudde fa kaye kasafuna bafa bo bafunye batya kati ba Michael Bana kyebaliko omusajja atugambye omusajja atuuka n'okugamba Chaka nabo wasendeza Bana 10 ziriwa nga Michael Bana gwe bazi wataliiwo nga Chaka amugamba ate kati gwani gwazinsaba okitegeera nti nze Michael Bana yagenda mu ngatto ezali ze yeefuula kyatali ye n'asolozaamu ssente n'atambula n'akola n'abula so Michael Bana tugenda kudda naawe mmande Kasule bino ne pressure gyateeka ku Chaka adde yagiteeka ku Michael Bana yeah weesho erimu abantu amannya nga 4 omu yakibuukamu nga baakakimuguza Darlington yakibuukamu nga baakakimuguza n'amugamba sijja kusobola kati ate Michael Bana kwe kunoonya ani Kasule tugenda kira ku mande tujja kirambulula tukimamu ebituli tulabe debate wagiraba debate nsoko ogire olaba ekintu kino kyabadde bwe kiti ekya debate omanyi njogeddeko n'omuntu omu wali we tubadde nina gwe njogeddeko naye ne mugamba ku saidi yammwe nga ab'NRM bwe muba mubadde n'entalo zammwe buli omu okulaga amaanyi bebe kyamukoledde okubaako omugwalaga nti nsobola okukola bingi ne byotasobola kukola but bwe tudde eno ewabweru mu public whatever kyani happenings ku debate eyo God knows but bwongakoze byokubanga temwakoze eki temwazze ku debate anzeemu kimu nti sya mwade mwagala akasajja kammwe kaswaze jjajja mwami ne mugamba ekitegeeza mmwe mwabalira era ye nakkiriza nti yes bali obafulumya posta ono ndadduka n'abalira omukulu ani yabala bebe namubalira ekintu era mumubalira kwe kufuna NB ne bagamba kati wali batadde eri fe katuteekero ne bagenda ne barecordinga ne bagiteekayo saawa yeemu n'eyabanonga ekola ki naye unfortunately bw'otunula ku social media numbers zabadde zikoze ziti nga NTV numbers zishutinze waggulu ng'ezaabano zisseeko wansi so ne ŋŋamba muzeeyi yabadde mutuufu kye baamukoledde oba nakadala singana gambayo ekintu kimu Museveni tasobola kukyala ku NTV ode yagigoba yes saagala ekyo mukyerabye nga Bobi Wine bwe n'agoba NBS Museveni yagoba NTV okay kati saawa mugambe nti kino ekyabaddewo Bebe Cool yakibaze ne Ken Kalisa atuuka wa Museveni ye kyadde kya badi balonchinga unstoppable yani goloza unstoppable amount wameka kimanyi ate kati Bebe Cool atwala ne NBS no nga media house solo jwa deal ate nkugamba kiri bwe kiti baatula ne Kalisa ne bagamba mwanyi kola kuna kulo rumna foto bako jekola tekekawo noga tuche kisinga okukola nti muze alonchinga unstoppable kadi ngo mukulu bamulesewa ne mu audience yabaddemu musuuza ate musuuza ali mwana unstoppable musuuza awo nange neyisawo nemberawo so temundya kyenda okkirizibwa era si buli omuntu abadde agendayo bonna bagira ku muntu omu buli omu alina project yeno ya Bebe Cool kati project ya Bebe Cool bwogenda mugwe nga Kenzo oba wadde credit oli kati equalizer anagijjawo tagiina yamuva mu ngalo kati mucho kyamade nkugamba nti debate eno nze kuba kuderwa nagwe nagamba namugamba nti wabaire ku NBS ku NTV Museveni tasobola gigenda nekyokubiri Museveni atasobola kugera mu debate erimu Bobi Wine Munyagwa teyazze manje abadde ino era Munyagwa kyamuganye Museveni mutabamu okitegeera kati debate eyo binyo bamugenda obuuza Museveni byatagenda bbawa kituufu kyabyo nga naye kanyini akimanyi nti sibikola nenga musanye tode na bisuubiza kati mucho nemugamba kinti Museveni ate ina nsonga akyagenda mu debate kwayo ate ina byagamba bana Uganda obedde byamulema okukola ate nga yagambye muno we yabadde eri esaidi eri ng'ayogera yagambye yabuuziza naye yagambye kambabuzeeyo ekibuuzo lwaki mwabeeta bajenzi temwagala kukola naye nga bavuuka bakole abantu Museveni alina ekizibu kimu
abamukulembera beyawo obuvunaanyizibwa omuntu osako information bamuwa ekyo kye baagala awulire nti Museveni yandibadde muntu mukulu ate mugezi n'amanya ekintu kimu nti bannayuganda bakozi naye pulesa gy'abataddeko n'obanyigiriza ku kisenge yekyabalemeesezza okukola ekyo kyebalina okukola nti munnayuganda baba asobola okukeera ku makya naye oteekamu sente n'agenda mu kibuga eyo n'asuubula ensawo z'amatooke omulala n'azeetika ku kibegabega n'omusolo oguli ku gavumenti ya Museveni bw'oba akyalaba nga abantu bakyasuubula amanye nti abantu bakozi kati Museveni ye ng'omuntu waali ali mu kisiikirizo kyalategeera ate kyaganya okwejjamu yes abamutuusako information Museveni yalema otuuka ku ground ate ekyobuzibu kyakola ku ground ate atumayo baminisita ate nabo balina ofiisi bakola ki okusubira mu minisita okuva eri mu ofiisi yajja wansi amanye ebiruma baddanka ate ba RCC RDC nazo mbuzi nazo mbuzi ezina kyezikola zibule okusazaamu kivulu kya saha era kikomezaawo anja RDC yasazaamu kivulu kituufu lwakuba nti gundi yali ali emusaayo wayiza kasone RDC yakisazaamu RDC mukyala wa saha yasazaamu ekivulu okubabawo ebintu oluusi ate abyogerako nga bonna obyogerako bigenda kulabika buli naye nga baagana omuwala omu postinga shee omwana apostinga sound shee era ne shee siba okubeerawo zaali mbiri okuba abantu babimanya tebabyogera n'ebino nja kubuulira bwe nabijjako shee aba omuwala oyo bwe buzibu mukazi we omuwala nva ku mukazi omuwala mutegedde ye problem jukira omuwala ono yagala okulagako ono omukyala nze nkola ki omukyala alina kulagira seeri awo sente naye fulambu akulwanirira kumbe emboozi ngenda gikuba toli ofu bonoba olabe osimba tunagiza tujagiza tuyinza ogiyakawa ntugireka so kati RDC tebakola kituufu Museveni kyabasindika kola RDC tebakola kituufu Museveni kyabasindika kola ku ground tebawa information ntuufu buli muntu Museveni wa point ya namugamba kukola kino abamuwadde kulya era bona osanga basinga okuba amataka mu bantu RDC kwe bali nnyo olya ajja mu kifaananyi kya President Museveni n'agamba awo si wo ogwo mukono ogusembayo ku district kati Museveni ye nga Museveni yalema ofuna abantu wansi abamubuulira ekituufu n'afuna ate abantu ababeera abamulimba obulimbi abamugamba kyebamugamba nga alina bawa sente kubba sente ekyenga kino kyebamugamba nti abaana tebakola olinga abaana tukwate sente tutuleke mu baana bano abaana tebakola lwaki bakimugamba akwata sente n'abagamba ezo z'abavubuka zakwekulaakulanya zitwazibadde ne zifa tebakola ne bazibba ne bamulima zibba nanga nti abavubuka twazibawa naye z'abafuddeko abavubuka bano si bakozi kuba ogenda mu kibuga se omwakedi mujjudde mu bavubuka be bali basala ku makubo basala engatto bintu bingi ontegeera kati mukyo bano bamyoga PDM nebagamba Museveni nti abantu si bakozi bakuba nti sente baziba ne bazikola ki ne bazibba era bagamba Museveni nti abavubuka si bakozi naye nga tuyinza okuba mu Africa bavubuka bano basinga obukozi kuba Banigeria bo bafere kati mukyo Museveni lwakuba nti talina budde kati kuba naye agenda naye singa si ekyo beyandifunye abantu alagawa Museveni n'akuyita n'atakussa mu kamera n'akuyita byakyama n'ayita Duncan n'ayita kenezamuko kati n'ayita abavubuka nga 10 n'avuga kati mbadde nsaba mumpenga information efa wansi bwe batutegeerera bano bayinza otutuga okututta bayinza otutta naye bwakusaba information tetuyinza omuwa information ku ground ekiruma Abannayuganda nekyebeetaaga tetuyinza omugamba nti President Museveni abantu omusolo gw'obataddeko muyitirivu balemeddwa n'ebyokukola kituufu abalala tebamugamba nga musolo ogwo gumala
Baza namugana mutini nnyo. Fatu yunzo mugamba nti President Museveni omuntu wotamujjako musolo munene ku mmotoka. Uganda tugenda fune mmotoka nti. Kitegeeza amafuta. Oyo no wamira DJ Bob. Yakulira ba DJ bawa. Fatu muganda Museveni mmotoka zino wosolo omusolo. Waba ngambye Nuwa Hiyansi ya milioni 7 mukolero. Ya mwenda. Kale gibale mwenda. N'okugituusa wano gibale milioni kati 15. Naye genda okuva mu bondi milioni 14. 14. Naye wano bagitunda 3 ana milioni 4. Anti wane wo musolo gwa milioni 17. Anti kati 17 bazigata kuzile 14. Ziba 3 mwemu. Arasala mwemu na boni ngino li yako. Naye ngate motoka ebyuma esigala obigula wano. Amafuta onyoga wano. Okitegera. Kati ebintu Museveni batamugamba ebizensiwa emabega. Nti omuntu yandira sessati. Ne tubanga tuzigula ne zigone bayitenda. Omusone guyingira baziseera. Ali ona Museveni talina bimugamba bali mugamba yaga kulya yekka. Oli so Museveni muno mubaka bobo bana Uganda bakozi. Naye strategy yo mu government ekirungi ekibuzo yakyebuuliza. Strategy yo mu government yenfu. Government yote nzoga nti mvundu. Mvundu bakubye nnyo. Mvundu owunya singana kandi obayi wakasasira. Bobu yali mu mubbi ate mu government ya Museveni. Kale yayinza okubanga abawasende mu kole bye mino kola. Ne batabikola. Senda ne bazirya. Naye kati teni mugamba kya inafuna abantu babekyama. N'abafuna. Nagenda bafuna ndinga tumutwala 218 nga 15 tugenda kulonda. Okay. Olaba tubuzayo no 2. Obansoke Wizo obansoke Gravity. Wizo. Soke Wizo omwagala mulete. Wizo bakwanti sala mulu wako. Ku Wizo kyogenda kungamba. Wizo letu mulu wako. Okay. Kati Wizo aina omanyi duli abadde asirise kati teyagenda kuyimba. Simanyi lwaki buli asebera ku meze entukuvu. Oba wakuba mpiso? Busiru. Akwawizo mukwano gwange. Leo Busiru abaya akulaga bali nabo nti nkola. Yagambye andi yabadde kuguni nga ayogera ebintu ebitakwatagana. Abatamidde. Kati abana ne bamuddamu nabagamba nze we muntandikako ngenda vuma mukama wammwe. Live eyo nagiriko omuna amubuuza lwaki totandika kwevuma n'abana abakuvuma ye Bobi Wine abakoze ekyo. Yamuvumiddewo nti ogire ekibada ku mutwe. Das. Biki mu bada jawo mutamivu tumuleke. Ndi agambye byalema katso okwogera agenda byogera bwe byamabirina. Mundi abatamidde bakase. Muleke kyaliwa. Abatamidde. Te muntu wategera nza kwogera Wizo byayogera. Nga mulamu. Nena yo kenyini mulamu okimanyi nti buli wosanga Wizo abatamidde. Kati nze mbadde nkusaba tumuleke. Enako zebatingana ne mukyalo muvundi. Era bajja kumala beekubye. Bodo statement za Wizo tezikwataga. Zikulagira muntu atamidde. Abawagizi okuvuma ate ovuma Bobi Wine. Nze mulamu olwo kintu kyesikizigana nakyo. Bw'oba weetwane Dias aina kyangena kigamba abaana. Bw'oba olina profile picture nga eriko ekifaananyi ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi. Va mu byekisiri. Osanga omuntu nga ataddeko profile ya Kyagulanyi nawe mulabya. Mugamba kati gwa magezi wagaleka wansi n'otambula n'ogenda. Kati bw'osanga nga Wizo ayogera ebyekisiri tumuwa budde. Bebaleetera abantu abo bebafunyisa abantu abo ssente. Ewabula ate. Buli Wizo bw'ajja n'ayogera ebigambo ku Kyagulanyi ne muddamu ne bitambula ng'asasulwa. Mubaveeko kyemula n'engoya nti tubaleke. Tumuleke. Tubakolera butale. Tumuleke. Okay. Olutalo lwamaze ne lubikkuka. Omukulu Eddie Kenzo n'ayogera ekituufu. N'agamba ku tiimu ya Bebe Cool bamulwana. Abaagenda ku stage bajjako sound. Okitegera yakoze press conference namba. Okyala ne kimubuuza mu comment. Ogambye ababebe bakulwana ababo baabaki. Lwaki ababo tebakukwata ne bakuteekayo? Lwaki olinda oli beyesasulira bakuteekeyo nga gwe tokoze eki? Ababo bakola mulimu ki? Kyekisooka. Olunaku lwa leero wetwogerera. Babadde ne laare ebyuma ne bifa nga Gravity yali ku stage. Webivudde alina comment gy'akoze agambye ndowooza nange nkole press conference nti bannwana. Kibadde kiddawa? Abadde amonkinga oli nti ebyuma bifa nga totwetusibaako nnyo naawe.
kyokka bwe yakakwata n'atwala wa bamuze n'aleka puzzle gwe bakola ki bakolagana gwe batijja naye ntikulaga ki manje kankula ekintu kimu Bebe Cool yasasula bagulabi wadde bamutwala wa Museveni yes yali azikoleredde yes yasi era anoonya butya bwazijjayo naye kati akyalina omuntu amuwa ssente za buli lunaku ye Bebe Cool alina okusinza ku mutima Bebe Cool gwamulaze asobola muvaamu omenze Gravity yavumako Bebe Cool n'amukola bw'ati si bandi badde bakolagana ne Gravity yatola wansi n'amanya Bebe Cool musajja ate muntu mulamu nze sikola nkona Bebe Cool nze amukolerako nze siryango ku ssente ya Bebe Cool nagiryako naye njagala Bebe Cool omanyi lwaki nti nze alina abaana bakyalima bawadde emirimu nakyali wamuyita Jason Ejasi mumanyi batambulira ku ggaali ku gundi ya Bebe Cool naye bakulaga nti kale mu kampeni tulina kyetukola ki kyetufunayo mpulira abaana mu kavidiyo ako nga bayomba bagamba Kenzo ayitirizza nnyo Kenzo kino kyabadde azannya ekya sawundi mugijjeeko gundi ya Bebe Cool ennwana yabadde alina sympathy card gyali mu kusuula naye bebalabisanga audience mbo ba Bebe Cool bannwana ate DJ we yabadde mu byuma kati mira kwe yabadde DJ baba mu byuma bivaako biti kitegeeza ebyuma okuvaako buli wamu kisoboka kyeko ndi Kenzo bbanga lyayimbidde ebyuma tebivaako Kenzo ebbanga lyayimbidde tebisobola kubanga tebivangako tabera nkawa bali ku stage maye kufanya gano yimba ekyeda akola press conference just yabadde alina gyasindika obuti obubaka nti bano bannaye bannwana nze manyi nagamba nti NRM eri awo gundi buli omu asanze adduka afune kaadi emuyingiza okufuna omugaati ogw'amaanyi kati Kenzo kino kyabadde akola yabadde akulabisa Bebe Cool ne Kenzo mugamba ekintu kimu Kenzo eno bagiyita NRM ne gundi yakimugambye Ragadi tosobola kusinga Bebe Cool manyi mu NRM ne Ragadi yakimugambye ekyokubiri Kenzo guno omugaati yagadde oguli obwomu Kenzo sente za NRM yagadde ozirya yekka kiyinza okugamba waba ate bookera ku makya ng'oyagala n'aba Bebe Cool ab'amawulire ba Bebe Cool basasula ne sente zaabwe ate bakavalinga Kenzo ate abawaayo wadde omusumira omwana yabuuzizza kino kimu n'abuuza Blaze Media nga yitaposinga Bebe Cool nawadde ne musoga naye ne musoga naye nakimbuuza gw'olabyeko nga Bebe Cool ayoma nti Blaze Media nga tampasinga lwaki Kenzo yakalaba buli kaseera alina kadi gyakasuka naye nze mmanyi mu kampeyini zino tukole bwe Kenzo genda onone kyewanona muki mu kampeyini Bebe Cool naye onone kyeyanona muki mu kampeyini mwenna mu nkomerero mugenda muvenga mufunye ssente naye kati saawa zino bino byemulimu byakwerabisa kuva abali tugenda bajja naye omu yakayana naye mwe mulina ekikyamu Bebe Cool oyo muntu mukulu Bebe Cool oyo mugezi omu yakayana ebintu byabikola kasirise era yakayana yatuuziza Museveni n'amutuuza n'amugamba anisitable gironsi wallahi ng'omanyi tebayita President Museveni otuula essaawa ennya n'azikuwa nga yawa onyonyola mulungi ng'okimanyi ate naadde kugamba nti kati ye omukulu equalizer agijjawa inayo ate yaba alina mukyaza mu nju ye ne balya kyamisana ekyasoboka ye bayiqualizer naye kati gwemanya nti okulonkinga obulonkinzi unstoppable baziyita ssente ate ajja kugamba nange namuleeta ku alubamu lonki kijjaluba mulonki kyali kisoboka kwata tulonkinga campaign nga ne bwomuyita mu kasiisira ajja naye kati campaign asituuse wakati Kenzo kino ngena kimugamba nga mukwano gwange mukwano gwange Kenzo mukulu esavu nga lingi nnyo talitwala mu mazzi empozi ate gabaganyako eno yali ne kali kali bakuba ebifaananyi yakaleese naye ndaba kanyala nnyo ku Kenzo kino kimugamba nga kyali ajja tugoba okukolera wano tewali amulwana Kenzo yerwana butya yekka Kenzo namugirako enkoofiira kwe kumanya nti abayimbi beeni aleema bwe bamala show balwawo okufuna kyendala abantu batandika obbeewala obbategeka ate gwe notandika obbagamba ngo temuyimba abaalijo ne babayimbe Kenzo abaalijo ne boosindikira abantu bayimbe basiiba nabo ate campaign si talent search
abayimbi b'NRM mu campaign mubasuubira nabo okufuna ku ssente bebbulule bakole balina okukola naye gwe bakubye enkokola ate olaga nti bafukaming balina kulya bebagenda ozannya gundi ezo kitegeeza bo kennyini oba olaze dafu nti olina omutima omubi ate gwe ng'oyimba oba naye ava mu eyo region mwezo region buli emu abagiva anti ontegeera nti omuntu yenna omutima omulungi abeera bwati ogamba ab'NRM omuntu bw'oyimbira NRM kibanga kivumu oyinza okutwala emyezi kampeyini bwe ziggwa kiyinza okutwala ebbanga nga tozzeemu kukola ki kubaako stage olimu kitegeeza abayimbi b'NRM abo bafunidde omukisa ate gwe bakubye enkokola mu tebayimba kapucola tebayimba lira tebayimba foti tebayimba wa bajja bayimbe mu central naye nga gweokola ki oyimba ate era osasulwa kuba kye nawulira buli lunaku abadde afuna miliyoni ameka nakiwulira nange naye bannoozi balemesezza abantu tebakunyega tebakwagala naye mutima kigwokozesezza nga munoonya ssente mbona kati tumwogedde kajagamba ddanga ntanjaga naye nze mwagala yagaye mutuuleyo mu buti bwammwe wagirabye obuti tubutuulamu kutereeza na kulungamya yagambye yadabulako oluganda ntumusinikira ebinyi ompulira nti kenzo nawe okimanyi nti abayimbi b'NRM bafuna mu campaign webaviiramu n'omugaati ogenda bayambako okukola balina okukola naye gwe mu campaign mubakubidde enkokola ate ddira bali abatalina nakyo bali bakoledde NRM wadde bayimbira akayimba akamu bw'ogamba nti bagenda yimba mu ziriganizi ng'ate bano abayimba abato 21 bayimba ate ssaawa zino gwe kenzo ozze mugunda ate obagobayo tebagenda yimbayo kyokka ate babatuukayo abantu balina babeera basanyufu okubalabako kuba ye time era yawe gibafuna balabira ko abantu batuuza boga nti bajja bale President Museveni bali boleeta basiima nabo kumala okukyalo abambe babatimira n'amazzi olwambe babagulya n'omwenge omuyimbi talinamu mumuweemu banno bali mu kunoonyaamu eno esizoni omuyimbi w'enyale ssaawa zino abanga mulimu wa mmwanyi nti emmwanyi eri ku sizoni kalina omuyimbi w'enyale muyone ba sizoni ye kati gwe bamulemesa okufuna mu sizoni ye oba olina omutima mubi bw'olemesa omuyimbi w'enyalemu amaze emyaka 5 ng'alinza ayimbemu kati afune ku ssente n'ozimulemesa oba olina omutima omubi kati kenza alina omutima omubi ye omunene omutima gwe gwa ggongolo gweweta guliko n'essabu ku mutima ani akulimba akola ki nze Dias omuntu yenna statement sigitegedde Dias omuntu yenna alemesa omuntu ofuna ssente omuntu oyo abeera mubi omuntu yenna aleeta ebyo bigumya muga nti mu regions abayimbi bagenda yimba mu regions oba oli mubi nnyo nnyo tibanga muntu agamba nti emmwanyi zibaze naye omuntu omu yagenda ozisuubula bw'oleeta omuntu omu yaba azisuubula banno bennyini oli aba bakolera akatale bati bagenda kufuna babadondondi tebagenda kufunamu kannekenzo kyeyajja nakyo nti abayimbi ba regions omanyi lwaki yaga abayimbi ba region yaba basatu sente ziba zituukira ku ye oba bawadde 10,000 oba 5,000 era abaye abamutabukira ne bamugamba owaye byonna byewatugamba watulimba tewali kijja mutegeera kati mukyo nze kenzo mugaye kintu kimu teri akubaana naye emirimu weetise mingi weetise gya federation nga president ng'otwala kati akubeera mu campaign kitegeeza ogenda va mu campaign ng'okyayiddwa abantu nga bakukyaya bayimbi banne bakukyaya ng'osigadde mu kuba obwomu ebintu byalina okusomesa abayimbi babifune bye bino Joshua Baraka byakola ate atugamba atambuddeko bintu bino abimanyi lwaki tasomesa bayimbi avenues zebasobola okukola ki tabikola anti kyengamba lwaki tabasomesa ebyo kubuuza kyoliko tabikola nziramu abikola yakulaganako ku gundi ye olowooza itabiibiriza banne ekiri kyogambye Kenzo akize ekintu kimu teri amuwalana wabula byakola bye bigenda mune tusa kuwalanibwa abantu bonna kati musabire nga akulonda kuwedde tulabe kikyazaako tuyinza okubeera nga alina strategy kati musabire akaluba kava nkokolaba buli muntu agenda kudda mu bintu bye Museveni mwaba akawangudde abantu bajja kudda ku bintu bye anti bantu bagenda kudda ku bintu byabwe naye gwoba osigaddewo abadde kuba be batu bogenda obeeramu era naye rabayo n'omwana akoza anna kakati anyway tumaliriza nze njaga musooza naffe tuba tukwogeddeko nga bamubuti tuba tepina buzibu naawe abyagala naye jasinze kyemba njagala oba oli omugateeka nabula bakola sente za danka nsize zizo onfuna byonna byonna abamawulire Kenzo alina amaanyi agasuula abantu nga bebekulu baalina
bakavalinga ye nesho zakubidde Museveni agayina naye oyagala ababekulu basasula beba bakavalinga gwe itajja kusoboka bebekulu sikazo ni mukwano gwa kusinga bebekulu mama nange mukwano gwange naye mama olumu wansobera nga tumaliriza bebekulu yawe ate bebekulu ayiruda wali wandiga jo babadde tananjo kayo kugambe nno ndiwo kulya sente yakulooja ku mutabazi oyo mubuuze lwaki omukulu temunnamuokya so kati mu mbeera eyo nze ngamba Musuuza si yerwanyisa tewali amulwanyisa yerwanyisa okay nga tumaliriza Duncan olunaku lw'enkya Kyagulanyi alina kubeera Luweero ekisaawe ky'olukale ekya Luweero community ground bagimuma bamuwa reason nti ne Museveni we yajja siwe yakubira olukuŋŋaana kati kijja kulabikawo nga bagimuwadde nakkakkana ekyo n'amanya kigiza kati abayambako coordinatinga mu Luweero ne bafuna essomero ly'Abakatuliki ne baliwandiikira era ne libaddamu ne bagamba libawadde jjukira abaana baawumudde kati olunaku lwaleero ku makya essomero libasindikidde ne bagamba ekisaawe tekiriiwo temujasobola kikoleramu in a period nga abaana bonna babuumudde kuba wanditugambye tekijja kusobola kubeerawo lwansonga abaana bali ku ssomero biki na biki naye tebabawadde reason why kati ssaawa zino bali mu kupanikinga nga banoonya kisaawe naye nze ngamba ekintu kimu Kyagulanyi Tabakaaya ne bafuna ekisaawe nga kiri mu ttale ateeke eyo abantu bajja wanateeka mu ttale bajja mugulako omusango abantu babulwa ate wateeka mu ttale bajja kugamba ayagala kutta abantu yabatute mu ttale ye ababuuze mwali abuuze bya Mukama bwe mwali mumpa road map oba ebitundu byalina okugendamu oba temwampa ebisa byemukolera ate ekya community buli omu ekiri free to everyone bakimumu naye uganda n'abantu n'essomero ly'Abakatuliki era nze bw'ongamba ekyessomero mbadde nti teriyinza muwa lyamuwa ngamba mbadde nti tayinza kukolera mpozi nga likoyo okubeerako era lyabadde likumye omwaka guno okukola naye nze ngamba Museveni ne gavumenti muleke Kyagulanyi akole kampeyini ze kuba mwateekawo kampeyini kiggwe oba mugambe nti kampeyini zaako Kyagulanyi tuzisazizaawo kubanga kisusse bino ebintu buli bwe babikola abantu bebanyigiriza bino ebintu buli bwe babikolebwa abantu bebafa otegeera bagambe n'omuntu Kyagulanyi kampeyini ziveeko kimala wakati buli wagenda bamuga nti vaawo genda eri mutale eri likolere eri bamba road map olumala no bamugamba nga ava nadda wano ne bamuyise eno bwe bati naye kirungi abantu bagenda bajja bamugoberera paka nati kati kyonze nga Kyagulanyi onoowofunye teekaawo olwasigadde birekire wana Uganda naye ebiseera bisinga nti finances ebintu ebyo biri expensive Duncan talina kyakkola naye yeweeza omumba gwe bazikuba kale mubadde balabi balungi tubadde wano ku Climax olunaku olwaleero buli lwa Monday we tubeera ndowooza abaana beeyagalidde muliyo diraba tubeera ku Climax manager Massa ngambye nti Climax Kids Fest jeri nga 7 December ojja kukola ku Sunday okuyingira ejja kuba emitwalo emeka Sunday eno ku mitwalo ebiri gino kujja kubaako Kids Park yeri wali Kids Pool pool yiri wali virtual reality games ziri wali ze nabalaga mwe nali nfiiridde mujabaamu Spiderman wuli wali Spiderman Mr. Crowe wuli eri olaba wano olaba Spiderman bina wali kubi kati erimu ewasemba yoli Mr. Crowe byonna bigenda beera byonna weebere ate ku kyebiri ng'omwana adigida so muleta abaana ku mitwalo ebiri byonna ebintu bagenda binyumira tugenda kabateerayo musobole okulaba ki ekigenda okubeerawo olunaku lwa Sunday eno yennyini eno wiiki gye tulimu nga 7 mulete abaana kids holiday bagenda kubeera nga beeyagala abaana bajje actually it's networking having fun relaxing from school n'okuba nga obayintroducinga mu holiday kale tubadde balabi banangi mweraba kale